The Newsroom, where untold story is revealed. Msacha mukulu Moses Sali Bebekul ate nkugambye ebibye bigenze maaso n'okubeera nga bimunoonekera ate biki byagenze maaso n'okwogera ku Bobi Wine ebimuleetedde obuzibu bibino mbikuleetedde ye omukyala omubaka wa Mityana District amanyikiddwako obulungi nga baagala ntwatwa Joyce ate naye bibyo bitabuse abadde ku radio emu embeera n'emusukkako kakati ate Nalukoola Elias Luyimba azeyo mu bailonzi be mu katale ke Kaleerwe n'abalambulako n'abaako byayogera nabo ne bamutikka ate oboolya obubaka bw'alina okubeera nga abatuusiza mu palamenti nga yakatuuka kakati nno waliwo ebyewuunyisa ebigeze maaso n'okubeera nga bigwa ku kyalo kitereevu ekibira ekimanyikiddwa nga ekya Kyampisi wali eri mu bitundu by'e Mubende amazike gageze maaso n'okusalako oluguudo kakati nno kineno kireetedde emmotoka bbiri okukola accident okuli basi ya Link bwetomedde taxi ekika kya drone ne mugenda maaso n'okubeera nga abantu bataano balambirira baddusibwa ate mu ddwaliro nga biwala ttaka kakati ate nno bo Obwakabaka bufuddeyo ne butegeeza Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Nti bannabyabufuzi ne ba public figure temukkirizibwa kujja na gaali ku misinde gya Ssaabasajja Kabaka ng'ajaguza emyaka 7 awo wennyini n'amawulire amalala mangi ate byenkuleetedde ku Beyond the Newsroom yenzadde ni akutuusaako ensonga njagala obalamusaako n'obabuuzaako nti mugyebale gyonna gye mutuusaako engalo kansubire nti omutenza ggulu oyo akyabakuumye ng'enkuyege zibakubira enduulu munywanyi n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu ng'amaviivi nga kubye ku ttaka nkusaba vidiyo eno ogimpere like bw'ogiwa like ojjaba nkoze bulungi nnyo ate era mu ngeri yemu era maaso n'okubeera nga nkusaba gwagenda maaso n'okuba nga otulaba nga gwe mulundi gwo ogusoose ogende maaso n'okuba nga osubscribinga koona kagambo subscribe bw'omaliriza ogikone wali eri mu kadde okajje mu personalize okasemu all ofune emboozi zonna ze tuteekayo ate enyovu ezifaananyirizaako ko bwe ziti kaakati nno katutandikire wano basajja ba Kabaka bonna gye muli kubanga Buganda tuli bantu ba Ssaabasajja wuliriza ebigambo bino. Bwemba mujja mu lubiri tojja n'abakuumi ababo jona badde musajjulidde meeting gavumenti erina abakuumi abatumala toleeta babo tojja n'abakuumi ababo simanya eggaali simanya kiki no toleeta bakuumi babo gavumenti yatuwadde abakuumi abakola ki abamala yambala akajoozi akakuweereddwa towandiikako bigambo birala tojja ne bendera endala tojja n'emiti emirala ffenna tuli ku kintu kimu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nkiddamu jangu n'akajoozi akakuweereddwa ak'emyaka 2025 towandiikako ekigambo ekirala keera ssaawa 12 ng'oli mu kajoozi ak'omwaka guno ojja kubanga olina teryagenda kutakayanya. kakati nno olunaku lw'eggulo Nalukoola Elias Luyimba yalukereza nkokolo gina maaso n'okubeera ng'alambula ku balonzi be n'okubasibirira oboolyawo obubaka nga nabo bwe bamusibirira entanda ku biki bye beetaaga okubeera nga babakolera. Nalukoola yazzeeyo mu balonzi n'agenda mu maaso n'okubabuuzaako bibi n'ebigambo bye. Ndeke magambo y'ekigambo eky'amagezi omuntu yenna ayagala okugaggawala takola kintu kye buli lunaku n'alowooza nti munaavaamu ebibala eby'enjawulo okola mu katale bisaawo ssente siringi 1000 2000 ogulemu endokwa waakiri otimba ku kibanja eyo oba kyewagula oba kyewafuna okuva ku jjajjaawo oba ku ssengaawo oteekwa okuba nga bw'oggalawo wano omudaala waliwo ekintu ekirala ekikula waakiri ebitooke oba embuzi
gwokka tekimala mukwano wabeerewo emirimu emirala gy'okola ekikuuka ku kukola wano mu katale temunyiigire olw'okibagamba navuga bodaboda mpulira bodaboda yokka temala ate bw'oba ogivuga olina okwebikka amawuggwe galeme kulwala ate tosobola kugivuga myaka gyonna wateekwa okubaawo ekirala ky'okola kiriikiriza omulimu guno bamikwana ago ge mazima webale nnyo okumpuliriza watirekyolala tembanyumirizaayo njakomawo n'olulala tunyumye twogere ekirala abaana bammwe bwe muba mubasomesa muleme kugamba nti abaana bammwe bonna balina okufuna diguri nga nalukoola omwana asobola okusoma n'akuguka kuba mufumbi kuba mutunzi wa kyalaani kubanga mukugu okuyunga ebyuma sente oluzungu si lwe luleeta sente abachina twettanidde nnyo ebyabachina naye abachina tebamanyi kwogera luzungu naye baleeta kuno tukola ki tubigula bannanga abaana tubayigiriza emirimu egy'emikono ne gino gyennyini egy'omukatale tugibayigirize ate yayinza okugikuguka mangada n'amutundira eri mu supamaketi n'amutundira mu akeedi mwebale nnyo mwebalire ddala our power everywhere NUP. Kati nno waliwo ekyewunyisa ekyagenze mu maaso n'okubeera nga kigwawo ku kyalo ekimanyikiddwako nga Kyampisi eri mu bitundu by'e Mubende bwe yagenze mu maaso n'okuba nga amazike gasazeeko ekkubo ate ne galeeta accident nno ebintu bwe biti bwe byabadde amazike gasazeeko ekkubo nga gayimiriza buli mmotoka eyitawo koobe ng'oli ku piki nga gakuyimiriza ebigambo tebibadde biwoomu ku luuyi lweyo. Atono walirabye nasiba wamalizo siba kwasibya ate no walinki alese nalyo kali no musajja alwadde atasazi jamu ya mazike kyekolebwa biba ebanjala ku mazike negajja mu kubo negagala gayimirize abayitawo nga ababoda nga abaki ngagasala okulya ffene oba gakujjeko kyolina oba kikajjo baki. Ekisinza okwewunyisa ababaddewo kwe kuba nti amazike agasangibwa mu kifo kino n'olulabye akabenje ne gadda waggulu ku miti ng'abali mu katuubagiro gabakongooza bigere. Abalamizi tubalabye naye mu kwekanga tetumanyi oba batutte mu Mubende oba batutte mu ddwaliro ki naye tubadde tubabaana nga tubajja mu moto. Akati ye Moses Sali Bebe Cole avuddeyo n'agenda mu maaso n'okwogera ebigambo bino wabula waneeno njagala tugendewo mpola tusobole okuwuliriza ensonga. Abatali basiraamu okujja okuyiga obuyisiraamu naye bw'oba tonnaba kukenkuka na kufuuka mu isiraamu togenda mu maaso kubanga layini y'omu maaso si tteeka nti lyawandiikibwa naye kitiibwa eri obukulembeze bw'ekiyisiraamu nti ekisooka omuntu abeerako awo aba muyonjo 100 ku 100 n'okuba omukomole olina okuba nga oli muyonjo ku mwoyo ensonga essalayo ekulembera wali maaso okulembera essala z'abalala abagobererawa emabega eyo common sense logic ekyagedde naye tetugende nti temu. Musajja mukulu Moses Sali Bebe Cole addamu ebigambo bino ng'ayanukula ku ekyo ekimubuuziddwa nti Bobi Wine yabadde asaala ng'ali ku Eid ng'ali ku layini esooka mu maaso. Kino eno kiza kireese controversials ne kigenda maaso to contradict a lot of people. Abantu bangi bagenze maaso n'okubeera nga oba oliyaawo kibajja ku layini nga beebuuza kibaawo kityo omuntu atali mu Islam ogenda maaso n'okubeera nga asaala ng'ali ku layini oba oliyaawo ey'omu maaso ate ku layini ey'oku mwanjo. Naye okusingizira kuba masheka abenjawulo abazze bagenda mu maaso n'okubeera nga bannyonnyola ensonga oba oliyaawo abantu abamu balina grudges ku bantu nti omuntu ne bw'abanga si mu Islam nga Bobi Wine takkirizibwa agenda mu muzikiti nti nedda. Okusinziira ku bantu abavuddeyo abenjawulo okunnyonnyola ku nsonga eno abayisiraamu nga nkwotinga ebigambo byabwe bagamba nti omuntu atali mu Islam buli lw'omuleka
najja muzikiti n'asaala oba oliawo ayinza okugenda mu maaso n'okubeera munnange attracted ne kumbuulira n'agamba olaba bampisizza bwe bati olaba babuulidde bwe bati munywanyi nange leka nsiraamuke naye olw'okuba nti abantu mugenda mubateekako eno pressure gye muteeka wano ebyo ebintu ebimu biremesa abantu okujja n'okubiyingira eddiini ezimu ono omusajja mukulu Moses Sali Bebekul ye yennyini yakolako statement yegamba imbutasiiba alina alusaazi zamuganye okusiiba wabula kati simanyi oba zamukkiriza then bw'oba oyogera ku kintu nti obuyonjo omuntu nga mukomole muyonjo nga ye ne mutima nga muyonjo do you really want to mean to tell us nti Bobi Wine tali healthy era abadde tasaanira kubeeraawo we yabadde kale bw'aba tali ali asaanidde okubaawo okusinziira ku by'otunnyonnyola nga mugamba nti omuntu oyo alina okubeera nga mumanyi Sheikh Kiti yamubadde kumpi nga waliwo n'abayisitaamu abalala bangi abali ku layini eyo abawera kumpi nga 20 oba 15 abamanyidde eddala eddiini kyokka ate ne Bobi Wine gwe twogerako yakula ne jjajjaawe Ajati Aisha era nga yakugamba obuyisiraamu ddiini yawaka nga nnono ate olaba nze nange omuntu ssekinnoomu neewaayo ne ndusoma olevo yange yonna kaakati baganda bange gwoyinza otya munywanyi okutukakasa oba oliawo ebintu ebyefaanagirizaakoko bwe biti bw'obeera ne personal grudges nga mina personal grudges ate olumu oluusi tebabireeta genda no kirungi bajje balabe bayige siraamu bagenda okusaba baba bayonjo obuyonjo buyamba ne health nayiga ekyo siraamu baba basaba besonyiwa ebirala byonna naye ddala mu mutima gwo oba weesonyiye ne masikiti munda omuntu n'alyoka ayasanguse ebyo agagambo kitegeeza omutima si muyonjo segedde so yensonga oyogeddeko kuhamba concert gy'ogenda okukolera abaana abanene n'ayasanguza agagambo Bebekul mu bigambo ki byayogera so oli bwayimirira mu muzikiti n'agamba abayisitaamu bangi batereddwa mu makomera bawambiddwa abamu bafudde nga tetufunye official reports zijja zirambika nfa zaabwe oli abayogedde malisi oba oli wajja n'abuuza ekibuuzo nti abayisaamu bangi abali mu makomera nga basibiddwa ku bwereere bw'aba ayogedde malisi lwaki at least temuteekawoko effort bano abantu ne baleetebwa mu makooti ne babeera tried ne babasalira emisango ne gibasinga with a free and fair trial. Anyway, Bobi Wine ayinza oba nga si ye mutuufu netwogereko ne ku balala twalaba President Museveni nga agenze mu muzikiti ng'atudde ng'alannamye juzi 1 year back I think twalaba General Kahindo Tafiire nga basibulwa abayisiraamu ng'atudde ku ntebe mu maaso ye atudde ku ntebe bw'abatunuulidde eno nga bo we bavunnama bwe basaala. Should we take it like nti baali bali mu kusinza jeno? Nedda okubeera nga mwawukana enzikiriza tezigaana kukuŋŋaanira wamu kubanga banaye zino eddiini zeme kutuwawula ayawulamu ffenna tugenda sigala n'ekintu eki nti tudde eri mutonzi oba omuyise Katonda oba omuyise Allah oba ogamba Isa oba omuyise Yesu oba ogambye eki naye ffenna our final destination kwe kudde eri omutonzi kuba ffenna tukimanyi nti omukka gwe tussa si gwaffe tetugwinaako control kyobola bwe guggwamu ne bwe bakutadde ku oxygen oba ogenze oyo nnyini buyinza oyo omutonzi oyo yabasazeewo essaawa eyo so tuleme kuleetawo zino grudges tuwawukane olw'amadiini oba oliawo n'enjawukana mu by'obufuzi wabula tugende mu maaso n'okubeera nga tutunuulira nnyo Katonda oyo omutonzi oyo kubanga ffenna byonna bwe munaaba mutuuse bw'otuuka mu kabuliyo oba oyo oti naye wallahi kasita otuuka mu jjana oba mu ggulu ogenda kugafeesinga amaaso na mutonzi wo togenda gafeesinga na munnakibiina kyo oba wali owagira Nuupu oba wali owagira NRM
ne bwaba Museveni tagenda kuyamba ng'otuuseeyo ne bwaba Bobi Wine tajja kuyamba ng'otuuseeyo wabula ekigenda okuyamba bye bikolwa byo by'okoze ku nsi n'ebyo omutemwa gwe baakuteerawo bw'aba mutonziwa gwe yagamba nti kino ky'olina okukola nga ddala obituukiriza era bw'oba tobituukiriza yarabbi ogenda kukkirira. Baganda bange gwe agenda mu maaso n'okubeera ng'ate yongoberera nzikiriza nkuwe ku Joyce ntwatwa baagala ng'agamba nti ye tavangako mu kibiina kya National Unity Platform wabula ebyo byonna bye boogera munywanyi bamusibako obusibi matugambuzi oba oliawo kumuliisango. Batugamba toli mu kibiina kya National Unity Platform oli wa kibiina kinya babagamba batugamba kubanga ekirungi wendi nze baagala Joyce ntwatwa nali mu Democratic Party nenvaayo nengenda mu National Unity Platform tewali yankaka tewali yambuuza era baalabiraawo nze mwennyini nga nangiridde tingenze mu NUP. Omuntu yenna ng'olimu ensa era ng'otegeera bulungi era ng'oli w'amazima olina kulinda baagala Kyagambye kubanga baagala bwe yali ava mu DP ogenda mu NUP era baagala yakola ki yakugamba waliwo ebyobufuzi ebyo muntu kugamba nti oyo era ne kaadi tokyagi kati gye bulungi ne kaadi tokyagirina gamba kaadi bagikujjako bazigabye kaadi kakati ndowooza actually okoze bulungi bannayuganda ne bannamityana batandika okwetegereza abakulembeze ab'ekiboggwe bw'ojjanga oyagala kwesimbawo okwesimbawo tekubongola mannyo okuvuganya tekubongola mannyo era okuvuganya kya buntu ate kikkirizibwa era buli muntu wa ddembe okwesimbawo buli muntu wa ddembe okuvuganya. Mubeere bulungi mwerawo. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.